Olwaleero omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango Jengasi Bernard Namanya awadde ensala ya kkooti mu musango gw'ebyokulonda Farida Nambi Kigongo munnakibiina ki NRM gwe yawaabira munnakibiina kya NUP Elias Nalukola Luyimbazi ng'agamba nti yakuba kampeyini ku lunaku olw'okulonda wamu n'abawagizi be n'ekyobutabala bululu bw'abamu ku balonzi mu kitundu kino. Omulamuzi yasinzidde ku mpaaba ya Nambi n'agamba nti Nalukola yagulirira abalonzi ng'ayita mu bawagizi be ne ba agenti be abaalinga bamukubira kampeyini. Ensonga zino Nambi ne bannamateeka be kwe baasinzira okugamba nti akalulu kano tekaalondebwa nga bagoberera amateeka. Ku nsonga y'obululu obutabalibwa okuva ku polling stations 14 bannamateeka ba Nalukola kye bagamba nti ebivaamu tebyandikyusizza byava mu kalulu kano. Kkooti egambye nti olaba ebyava mu polling stations 2 byakyusa akalulu kano kitegeeza nti oba oliawo ne bino byandikyusizza akalulu. Bw'atyo omulamuzi n'asazaamu akalulu. Omulamuzi alagidde buli ludda okwesasulira olw'obudde n'ensimbi ebyonooneddwa mu musango guno. Bannamateeka ba Nalukola nga bakulembeddwamu Samuel Muyizzi Mulindwa bawakanyizza ensala ya kkooti eno. Tetukkaanya na nsala eyo wadde tugiteekamu ekitiibwa kuba evudde mu kkooti. Era tulina bingi bye tuwakanyaamu kye tulowooza nti ezza ne demokrasiya emabega. Kubanga omulamuzi ensonga z'asinzidde ku by'ebbiri okusazaamu okulonda kwa Kawempe tulowooza nti nfu mu mateeka era eteeka omusingi gwa Uganda ogwa demokrasiya. And we presented evidence to court on how it should treat the 14 polling stations in the absence of evidence from Honorable Nambi on who voted, how many people voted, how many votes were. Never tuddayo enkya abantu bajja kukosa gye bayita protest vote bamukomyewo. Yatuwa instructions tetukkiriza ensalawe enkyamu ebeerewo ng'ejulizibwa oba president mu misango emirala egijja mu maaso. Ye munnamateeka wa Nambi Ahmad Kalule abadde omusanyufu olw'ensala yeno ategeezezza nga Nalukola ne bannamateeka bwe batasooka kutegeera bo kye baawaaba mu kkooti era ne basooka kubiyita byakusaaga. Kkooti twagibulira ensonga nnyingi kwe twesigama okugisaba okusazaamu okulondebwa kwa Nalukola nga mmemba wa Parliament wa Kawempe North. Ensonga esinga obungi kkooti tuli basanyufu nti ekkiriziganyizza nazo era omusajja ne tumukukunulayo mu Parliament kakati ali bbali. Yeebazizza omulamuzi Namanya olw'ensala eno. Njagala okwozaayoza bannakawempe, njagala okwozaayoza Nambi Farida, njagala okwozaayoza chairman w'ekibiina kya NRM wamu n'olukiiko olufuzi olwa SEC wamu n'abakulu ku kibiina ku kitebe ekya NRM Secretariat okubozaayoza olw'obuwanguzi buno obulungi obwongedde okukakasa ebyo bye twakkiririzaamu ng'okulonda kwakaggwa nti mazima waliwo ebitaatambula bulungi. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nga bwe balinda clerk wa Parliament okubawandiikira ku kifo kya Kawempe North nti kyereere wano we bagenda okutegekera okuddamu okulonda. That's what the Constitution says, that the clerk to Parliament shall notify the Electoral Commission of the existence of a vacancy in Parliament, and the Electoral Commission shall conduct by-elections to fill that vacancy within 60 days. Since at the moment, two things have not yet happened. One, the days provided for in law for an appeal have not yet expired or lapsed. Secondly, we have not yet received any formal communication from the clerk to Parliament notifying us of a vacancy in Parliament. Therefore, for us as a commission, we are still comfortably seated where we are. We cannot even contemplate or begin to plan for a by-election when the due processes in law have not yet been fully exhausted or complied with. Byawandru Bone, Nobula Gabriel, Krasot TV, Omunyo.